Kama chago nako reconciliate oli bulungi ku telefone nno ku kyali yonna gye muwangalira banyala okubuuza ku bantu abatulabira ku online abali mu diaspora mwe kwanga temula BBS telefone mwe kwanga mutwegattako shortly ndoza page yaffe genda kubeekoma weeri yasookera ddala genda kubeekomawo kyemmanya abakikolako bakikutte kannabwala kale kakati Buganda kumbukya kyekyokunywa abateekamu ssente omulimu gwaffe kukubiriza kubeera nga atookinywa kisobola okuba nga kikola enjawulo mu bulamu bwo kakati nno munnange ka 200 zokka oba oyagala ka kofi oba oyagala mbidde wenywera bwenywezi tukubiriza naddala akawungeezi ako ng'owumuddemu ne bakyalibo ka Buganda kumbukya kasobolera ddala okumala nga kakuyisa mu kawungeezi ate olunaku ne lukubeerera ddala lulungi tabula pale services batunda ttaka obasanga nasa na kuseje ku store agenda wefune protein teke obulungi omuli amakulu masannyalaze n'amazzi tembereberengi kwanguyira bulungi nnyo abasangibwa nasa na kuseje ku store ojo kubasanga kale Diamond Spring and Primary School basangibwa obuddo mu Kimbejje bakyagenda masubanga bawandiisa abana namu mwako gujja abanasale babayina na primary babayina ekivo kigazi security nnungi abasomesa batendeke bulungi nnyo ne mutoka ne kunganya abana kale genda yo beringo twala ya abana. Okay, yo Platinum Wellness Spa yispe omulembe gitwina e Kampala wano irange sangibwa lukuli Nanganda Broad bina services ennungi okuli massage buli kika bakola body scrub bakola body waxing facial eza buli kika bina ko sauna bina ko ne steam bina ko je tuyita hammam bath hammam Moroccan bath bina ko jacuzzi bingi nnyo ebintu ebya mulembe nnyo nnyini ddala so ogenda yo kakaongezi no relaxingira keyo abaami abakere waka nga tebakwetaagawo tebalina mwami gwe beetaaga waka mumalako abantu olemesa omuntu okuloga olemesa omuntu oteeka eddagala mu mmere ukiirawo jisi bamukola olaba gendako mu sauna gendako mu steam genda ku platinum beerako eyo odde waka kusanga 2-3 bakuddaabirize genda ojja basanga awe lukuli Nanganda Road ojja basanga ebuziga ku rather ebunga ku Ojes Motel ne ebunga ku Zebra ku Stream Live Motel nabo balina branch na mbedizo 78 8 28 20 ate Fabulous Women Hypermarket maduka gagade ku Namirembe Road balina buli kimu kyowandiyetaaze for all your shopping needs cutlery balina sections into kitchen baina ti toiletries bikola mu toilet ndoze babiyita baina ti bya bino ba fridge pass bikoze bit baina ebintu byonna ate mawanga agenjawulo oyagala kya Dubai oyagala kya Italy oyagala kya China oyagala kyawa babirina ebintu ebirungi baina ebyokulya baina ebyokunywa bakola wholesale ne retail baina ko restaurant baina ko bakery boyingira mpaka mpya kizimbo ja kwa Park Mall kinene nnyo ogenda kwangu basanga opposite Ham Shopping Grounds bebanaffe aba Fabulous Women Hypermarket kale tutandike chop nabo budde budduse nnyo bana Faridah yatulabyeko sokere wakyagulanye South Africa tujogende world tujamala naye kale tutandikire finally twa confirmings finally ngamba Faridah finally agenze finally mwa confirmings no anti tubadde tubiwulira mu ngambo tojjukira liwe twajja ne tugamba tuli abaga Faridah yagenze I think like it's confirmed now lwaki Faridah okusinzira Faridah okay there was something I was saying lwaki yakoze an official bajita bati oba ina wadda ne bobo ina wadda Faridah's Faridah Living NTV abadde alina okusiibula bulungi oba kyabadde wakati w'abakulu nga tebannakkiriza olaba abakulu ne batebakkiriza ogenda ku social media yo gwagiinako obuvunaanyizibwa no nakwakati ate olaba she need to make an official ng'ovudde ne ku ekyo size ye omanyi waliwo omuntu osobola okugenda ng'olowooza ogenze okozeeko ekimala naye nga bantu bati bannafiiringa mirimu gyo kati this silence means a lot ekisooka okusooka okulaba ddala ngenze naye ddala banamisinga okunyenya nyenyezi so anyway simanyi kiri mu bwongo bwe naye kyonna kyonna kyekiri silence etegeeza bingi okulaba abantu bali ku ndimbagano kiki bagamba nebifaanaganako bwe bityo but anyway kubanga olaba tubeera ne ziriivu zino ova wano bagamba afyoliwa walazeewa tetukulaba nti when you tell them maybe I'm on leave so people can expect anything naye bwebanga abadde
nti agenda I believe yandibadde informingako abantu be. Anyway, kakati Faridah okuvaawo kakati diina no baddi budde nnyo naddala mu media industry. Omanyi nti okuva mu COVID TV eyinza okuba ekyalemeddwa okufunayo face a standing out nga face ddala. For the media. So dibu naddala mu eri abawala mmwe. Simanyi balwa kwa TV kati erina competition ya social media. Like ka TV eri awo. Tulinga nnyanja kati. Nnyanja yateese. Buli omu agiyitako nga bw'agisanze. Tekukyali kaavu mpanvu bweti. Simanyi oba kirungi oba kibi. Simanyi. But then when I think contribution omanyi TV eno challenges za TV ezisinga obukulu kwe kufuna omulimu kwe kufuna okufuna omulimu ku TV si muzibu lwa nsonga TV nyingi. Naye okufunako obudde. Va ku budde English semba gyokwasa nganaga kakati okola sumula between saawa emu ku ssatu. Kati okukola obudde obwo. Abantu ne bagamba hafi wemu ku ssatu. Abantu bamanya nti okola emu ku ssatu era bw'obanga okkakkanya omuntu tukankyogerere wano. Omuntu alina obudde abantu bangi bakola ku TV nga tebalina budde. They can't identify their own time. Yes. Omuntu alina obusobozi okukola appointment n'abalabi bw'obanga omanyira ofunanga ku budde n'omuta. And then mu budde buno ffe abakola mu media tulina bwe tuyita prime time. Mulimu obudde bwe tumanya abantu bateekeddwa. Era n'advertiser awo ateekawo nnyo ssente. Kyovula having a sponsored shows show akawungeezi si mawulire. Si mawulire. Kubanga abantu bakkiriza nti okuva ku ssaawa 9 okukkirira awo abantu balaba TV. Kati okubanga olina basponsor 10 si mawulire. Ne abadde no waggulu abantu berooliza nti baba bali busy. Abantu bakeera genda kukola mirimu gyabwe and she had her time. Ali n'akikola consecutively. So, lesson nnungi nnyo. Myaka 17. Nebanga ddene. Lwakuba nti problem ya media wano mu Uganda egyo emyaka omuntu aba atandika butandisi. Ya naye nga womanyi nze being nti ndi mukazi. Amawulire gano wogayingiramu naddala ku myaka emito. Abaana bagayingiddemu nga bato. Amawulire gayinga celebrity life. You have to make a very huge decision mu buli kimu ky'ogenda okukola. Gakuba, gamenya, gasansabula. Kati myaka 17 ku mwana omuwala giba mingi okwanga tolina ky'okoleddemu. Tofumbiddwa, tofunyeemu lubuto, giba miyitirivu nnyo. It is wastage of time. Mulimu ebintu ebikyuka bingi. Bingi nnyo. Nane nze ngamba nti